Emyala egisusse mu kitundu ky'e Nansana mu Katooke gyettedde abatuuze b'e mu kitundu kino okukyetamwa era bwe bati boogedde mu maloboozi gaabwe ag'enjawulo. Amanya n'eddoboozi bamita Mateeka Mukulu abadde ambuuliriza ku bizibu bye tusanga ebiri mu bitundu byaffe. Ebiseera ebisinga ddala eno Nansana engeri gyekiri nti abantu bangi abali mu Nansana ate ekitundu kya Siraamu. Abantu bagenda abuyonjo bali wa myala. Enkuba bw'etonnya emyala ne gijjula ne gitwala oluusi abaana bagwamu. Emyala n'ekizibu ekirala kati abantu battira okutta abantu ne babasuula oli wakola obutemu alagira ng'asuula mu mwala ddala enkuba etonnya ennyo gitwala. Waliyo n'eyo wansi ng'ekabungo erira lyasala enkuba etonnya amazzi gasazeeko ekkubo lyonna gatwala owa bbooda n'omutwala. Ensonga z'emyala ebyo byetuleetera aba abakulembeze batuyambeko basobole. Ate bwe twogeddeko ne chairman w'ekitundu kino naye bw'ati bw'atutegeezezza. Amannya gange nze Ndagga Fred Kirango, chairman w'ekyalo kino ekya Nansana West 1A. Nga nze chairman ali mu kibuga mu makkati ga Nansana municipality era nga nze chairman ali ku booda ya Kyaddondo ne Busiro. Okwogera kwange olwaleero kugenda kwogera ku nsonga y'emyala, naddala emyala egyawula Kyaddondo ne Busiro. Kyokubiri n'emyala emirala egiyiwa ku mwalo ogwo guli Makato gwe twawula. Tulina obuzibu bungi nnyo ku myala egyo ate tulina division oba oggombolola ya Nansana evunaanyizibwa ku nsonga ezo. Obusobozi bwa division oba municipality bulabika butono ddala okulongoosa ku nsonga eyo. Abantu bangi nnyo balumizibwa ku myala egyo. Kyokubiri waliwo amazzi ge bayita running water gakoze empompogoma empanvu nnyo nga omuntu bw'agwamu naddala ng'enkuba ebadde etonnye asobola okugenda n'amazzi. Abo abaana abato babadde batambula basobola okugenda n'amazzi. Ekyokubiri abantu naddala mu kitundu kino n'ebitundu ebyetoolodde abantu bazimbye mu ntobazi. Bamala okuzimba mu ntobazi amazzi bwe gajja oluusi gayita mu mayumba gaabwe. N'osanga ennyumba mu sizoni y'enkuba ng'ejjuddemu amazzi ng'amazzi gamu gatuuse mu bitanda. So problemu y'emyala tusaba gavumenti, tusaba yenna bwe kikwatako atikewo obuyambi nga chairman w'ekyalo oba chairman w'ebyalo naddala balina emyala ng'egyo. Obusobozi bwa chairman b'ebyalo kizibu nnyo okusobola okuzimba omwalo. Obuvunaanyizibwa bwaffe ogeraganyako ne bakulembeze bannaffe abalina obusobozi abali ku madaala aga waggulu baveeyo batuyambe ku nsonga eyo. Naye ensonga mu bitundu byaffe efuuse ya mutawaana. So naye olw'ensonga eyo tujja kusaba abatuli waggulu, bammeeya ba division, bammeeya ba municipality, gavumenti ekikwatako chairman w'LC5 n'ababaka ba paalamenti boogere ku myala egiyitiridde. Kale kansuubire nti mmwe mwenna bekikwatako omulanga gw'abatuuze bammwe mugulidde nti era mugenda kola ku kizibu kyabwe kino eky'emyala egy'enjawulo gye boogeddeko. Sigadde nze Martin Bwembo ku lwa MRA TV.